Kale twagala otunnyonnyole ku mbeera ate bwe yalabise okuba nga erabika eyiganga tunyumize. Eyiganga twabaddeyo n'ekivvulu. Twagenze ne tuyimba, twayimbye bulungi, buli kimu kyadde bulungi. Kivvulu kyabadde kyaki? Ekivvulu saategedde. Nze singa omumanya twabadde ku kivvulu. Kubanga kibanda aba agenze oyimba tuba tugenze ku kivvulu. Ekyo singa omumanya. Kale lwatuuse ng'agenda ku stage? Olwatuuse n'agenda ku stage era nga woomanye era naffe ba bodyguard tulina okubeerawo tukuume boosi waffe. Agenda ku stage abakubalaga abantu banyumirwa era ndoze endulu mwazirabye. Abantu banyumirwa omuziki. Olwatuuse n'ava ku stage ne tudda ewaka ku kitebe ekikulu ekya Fangoni Forest. Ate ensisinka bakayita okusikagana muguwa okwabaddewo ke twalabye. Tewali kusikagana muguwa kwabaddewo. Tewali kwabaddewo singa era kwabaddewo era waalirayo abaana baffe ne bali mu kusikanga woogambye naye era twali kyabadde. Twalabye emmotoka gye mwabadde mutambuliddemu nga mugirese ku kkubo. Mmotoka ki? Bagiyita batya? Nagirabye eriko ekigambo Fangoni eri awo nzirugavu. Badde bagiyita batya? Oba Land Cruiser? Land Cruiser nga yatukomezaawo ewaka, mmotoka ki gy'olekogerako? Ate gye mwalese ku kkubo. Oyo abadde ku kkubo ng'ekuŋŋaaniddwako abantu. Zade eyo y'abawagizi. Abawagizi bagiteekako Fangoni. Fangoni Forest abawagizi batwagala bambi. Kati gwabadde mulamu akyabawagizi okuba nga bagikuŋŋaaniddeko ate nga mmwe temuliimu. Anti kagambo Fangoni Forest. Kagambo ako kanene nnyo. Nene nno nga okiwulira. Okakasa tewabaddewo kyonna kyabatuuseeko baki? Twabaddewo obuzibu bwonna kubanga era singa addewo obuzibu singa era ondaba ne injali. Ekigambibwa okuba nti omukulu ye yalumiziddwa mu kyenyi. Kyo kyogerako ki? Okulumizibwa ku kyenyi. Ayinza oba yafunye injale ku kyenyi. Wagirabye? Badde ne sinalaba injale ngenda gendayo kwewaka ndabe. Mbabuuzaako mwenna abatulaba musibye mutya? Nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutukafu omuganzo gwa Tindi Files. Gwonna yakatwenga okugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Weewaawo olunaku olwaleero tweyungiddwako Fangoni Soldier omukulu Champion Malala. Ebbanga eriyise emabega yali yatubulako nga awangaalira eyo sayidi z'e Dubai. Weewaawo mukisa mulungi nnyo mu kaseera kakati tuli naye wano eno tumufunye olunaku olwaleero tugenda kuba ate tuwayamuko ate ebifo eyo Kabira kosa n'obulamu bwe ate essaawa zino bwe butambulira ddala. Tuzze tumulaba mu nsonga ezimu eyo mu Abu Dhabi agezezzaako kubanga ate akwata omumuli gwa Fangoni eyo gy'abadde ali e Dubai. Yes, abarepresentinze bulungi. Nga tetunnagenda ddala mu maaso kansabe omukulu Champion Malala obuze kuba tulaba. Amanya gange mpitibwa Champion Malala, sooka mpita Muhammad Ali era nenvira ddala mu Fangoni era nenvira ddala each side Kitindale. Yamaani. Anti era ng'ennono era nga wezigamba our sickness can make medicine sick. Yo what? Our sickness can make medicine sick. Which sickness are you talking about? That sickness. Go Muhammad Ali. Gemanyo gamatuufu. Badde manyi nti oba wali etuuma bwetuuma eby'omusa eyali omukubi wa panchi. Nange nasanga nali eryange. Kale awo wennyini njagala tusooke tutangaazeemuko nga tetunnatuuka ku kitundu kiri. Ebyalabise okuba nga ate bibeera eyiganga. Walabikiddwako mu katambi akamu nga mugezaako okuba nga mutaasa omukulu mu mbeera oba mu nsasagge eyaguddewo. Byabadde bitya? Eyiganga. Eyiganga badde sinabitegeerako bulungi naye ngenda binoonyerezaako ngenda bankuwa feedback. Tolina ky'obimanyiiko? Badde sina kyembimanyiiko essaawa eno naye ngenda binoonyerezaako. Anka kijjukira engeri gye naakakomawo ndi musama. Kati bwawo ebintu ebimu kale bye sitamanyi ebiri mu ggwanga kati kijjukire Fangoni ggwanga ddamba. Kati ebintu ebimu kyaka byadde byampiseeko naye kagenda kuddayo kukeera emabega mbinoonyerezeeko nja kukomawo nkuwe feedback. Ate nga nakulabye mu katambi. Mu katambi akakatambi ko wandabyemu oyinza okuba ne wandaba dda.
walabye bubi byali byadda ne bakazizza byali byadda. Anna onoosoboka kale twogere ku lugendo lwe Dubai. Ebbanga ddene twali tukulaba oli ku Fangon ate okutemya n'okuzibula nga yeewuuyo oli Dubai. Olugendo lwe Dubai okubanga ate mu kaseera ako akatimye ennyo wasobola okubanga ate ova ku Fangon n'osalawo ogendeko e Dubai. Ki ekyalo omulamwa ki gwali ogezaako okubanga ate otuukiriza? Omulamwa gwali gwa kuzannya bikonde. Nali ngenze kuzannya bikonde e Dubai era Allah nankwatiramu nembizannya bulungi nnyo. Kale buli kinali mbala we kyatuukawo. Biki ebimu ku bye wali obala? Buli kinali mbala nga nali njagala nnyo nange okuzanirako mu nsi endala nenvuddeko mu Uganda. Jjukire ebikonde nabikanika 2013 Shegeera. Nijja emyaka gyonna nzannya ebikonde nesirabangako ku bbaati lya nnyonyi. Washegeera. Mwana nesigendagako na mu ttooyi eyeewa ey'ennyonyi. Ng'owulira ebimu ku ebyo byoyagala okubanga? Byokka sina byamaanyi bye njagala. Just eyagala kupa makoko mu nnyonyi bintu weebiti. Biki ebimu ku ebyo byakwagaza okubanga otandika ebikonde? Ebintu ebyanjagaza okutandika ebikonde kubanga we ŋŋenda ne ntuulamuko emabega ne ngoberera ku sitole we famire yaffe ngenda okulaba bonna kuva ku bujjajja baali balwanyi. Ne muzeeyi kennyini anzaala na mulwanyi. Kati lwaki nze mbasifuuka omulwanyi? Bonna bali ba boxer? Otyo? Nange neneesanga ate nenjagala nina ekibbuli nenjagala empulira nenjagala Segeera. Era kasana yigayo jjaabu bwe nti nengamba kati bawedde. Watandikira mu kibiina ki eky'ebyebikonde? Ebikonde ekibiina kye natandikiramu kandabe oba Sparks Boxing Academy. Sparks Boxing Academy gye natandikiramu. Aye kati nenkomekkerera nendi mu pro. Kati ne mu pro neninga nganza omuntu. Lwanirira linnya lyange salwanirira ttiimu. Naye nga gye nava. Gye wava be baakutendeka kwegamba okutwaliza awamu? Gye bantrayininga. N'omalayo bbanga ki? Mu Sparks? Mu Sparks kandaye nawangalira namalayo kandabe kati sowalemu kuba 2013 paka. Walina emyaka emeka 2013? Sijjukira. Nene kyensinga ojjukira era nali muto okusingako wano wendi. Kati naye nga nali muto 2013 kati kandabe paka nga 2020. Era nawangalirayo kati okuva olwo 2020 omanyi waliwo ennembo egamba nti wozaalibwa ne bakulabirira n'okula tosobola kuzaalira wa muzeeyiwo. Obeera olina okwetongola ng'ekivubuka epangisiza ebyumu system aduvade. Kati nange ndikweyo etambula. Birungi ki bye wasobola okubanga ofuna ate mu bikonde akabanga ako ke wava mu Sparks ng'ozannya? Birungi bingi era bye nafunamu. For example, okusoma nagezaako okusoma naye nesikutte ku school fees wa muzadde naye era nebiva mu bikonde. Ekyo kyo nkyebaza nnyo. Oshegeera bingi nnyo byenfunye mu bikonde kubanga era n'erinnya lyennyini n'erinnya wako kati neryeyongeddeko lwa kibanda nange ng'omuntu okukola ennyo oba oshegeera naye nga n'erinnya lyennyini era nali nkyalizimbaawo Segeera. Okay, tukulaba ogenze mu fight ez'enjawulo. Olwanye ozannya gundi ki? Omanyi muba mu category zo? Nze nzannya Walter 67 kilograms elite. Sikategedde kaddemu. Nzannya Walter 67 kilograms elite. Kitegeeza ki? Elite kitegeeza balina abantu abakulu. Kati eno essaawa muzeeyi wange waba akomyewo mu bikonde nagwa mu weight yange sobola okwezannya. Oli mukulu munne kati? Kati ndi mukulu munne. Okategedde? Okay, tukulaba ate weegatta otya ku Fangon? Fangon gyegattako kibanda
nalina fight gye ngenda ozannyaawo akakuba emboozi etambuza enkoola akakuba emboozi etambuza enkoola nga fight awo gye nali ngenda okuzannyaawo nansalako kubanga twali awo kitintale nansalako najja nanyimbira nabeerawo nandaga omukwano omuyitirivu era ng'omuzadde waaba bwesegeera. Mwali mwamanyagana mutya before that? Okumanyagana nze nange namumanya bumanya lwa Kingi Mountain. Yeah, twali eyo mu dipo era nga wobimanyi natusalako segeera. Betwemanya ng'abantu era nga wobimanyi ebyo ebitugatta obimanyi segeera. Era okakkana omuyaaye azze abikoze byonna system Maduvadde ono mafia bannange okuva olwo boyo nengamba sidda mabega segeera bino obuyimbi obutalina mulamu bombo clat segeera omuntu omwika gwe nkwata gaadi mafia Kibanda yekka kubanga alina omutima gwe yandaga mutima kyogo n'omutima gwe yandaga yajja nambeererawo atya kubanga nalinga ali ku mbaga yange segeera nalinga ali ku mbaga yange naye nandaga ku mbaga asobola okujja nambeererawo segeera kubanga nali nina fight nayange nganze omuntu nenze main fight najja nanjirawo omubiri segeera alina kale kyeyandaga segeera. Kati olwavaawo era ngera weimanye ebyo byalaga tankokubalaga nenze olwedde namusima ddamu ki mutima nga nze ngenda noono era tankobeera naye ku zigaadi buli wamu netubeera naye buli gyalaga mbeera naye. Tuwulyeko ku ngeri gye mwafomingamu eggaali eno abaana be mutambula nabo ki ekiba kyetaagisa igwe kubanga otambula ne Kibanda twaliza wamu? Kati ayinza okugamba olaba abaana abali ku ggaali tekuliiko mudongo. Mudongo y'abaati tekuliiko mudongo in case ngenda kuwa for example kale tekuliiko fala timbu mugenze mu dipo muli abantu 6 obusegeera muli abantu 6 kale omu obuzibu bumutuuseko abalala ne bakola batya ne bateekako njabala tondeka nnyuma naye bonna bammendi bayimirira ku magulu nga bawoolya segeera ate bonna basinga babbondya. Kati nze kyolina okugamba bonna ba champion buli ali ku ggaali ate buli ali ku ggaali tumwetaaga. Ogamba buli omu alinako omulimu gwe ogw'enjawulo? Buli omu alinako omulimu gwe tumwetaagira ddala. Kati gwe omulimu gwe ogw'enjawulo ku ggaali kukola kutya? Gwa security. Otya? Era nga wondaba wano eno nange bino wa security andiko. Kati gwe Samuel yolabe ajja kunkolako Samuel yolabe luzira mu kisulo luzira mu kisulo tujja kusiba. Kati yo abaana baneena ab'enjawulo mubakuŋŋaanya batya okubanga ate babeegattako? Abaana nga baani? Abasinga bendaba kuba sijja kumenyera manya nti ono. Ani kati olaba okugyegattako nomanya kati gwe oli mutuukirivu okukola ki okugyegattako. Naggambye teyegattibwako mudongo kinasoose okukuwa segeera gaino kabagezi eggaali ya Kibanda tumala gagyegattako n'oli mudongo segeera kyenyinza okubagamba. Nkubuuze oba okyambuuza anti mbadde manyi binza okyukamu ndabye noosirisa ng'ombuuza ku ki? Anti njagala ombuuze. Kale obulamu bwo bwonna bbanga ki lyosobodde okuba nga ate omalayo nga sinnatuuka wali kaseera bwe katuukira n'oba nga ate n'olinnyamu n'oyitamu? So nziriremu kaawo. Ebbanga ki lyomazeeyo? Ebbanga lyemmazeeyo eriye ku Fangoni? Ku Fangoni Fangoni okuva we natandika okugibeeramu bwe nti up to now sivangayo. Okyaliyo? Kati Kibanda emyaka gyayimbidde gye maze mu Fangoni.
Ki ekimu ku ebyo ekyakuwaliriza okuba nga ate ova wano eno n'olekawo fangoni gy'obadde nayo ekubeereddewo gibeereddewo aye n'osalawo okuba nga ogenda e Dubai? Abamu ku ffe twali tumanyi togenda nakudde. Kali mwana wawo ekintu ekigamba timbu wawo guli omusayi gwa talenti ogukusika kati omusayi gwe gwansika paka eyo nempiira njagenda kuba ku muzungu era kati nenkuba yeyerusa ate omweru yennyini. Omukulu ye wamusiibula? Omukulu namusiibula era nabako ebigambo byambuliranga muzeeyi wange nabaako nabyaŋŋamba nabaako nakyampaayo. Yagamba ki? Segeera ebigambo bye yaŋŋamba singa era yali aŋŋambye kubyogera buli wamu singa era buli omu abimanyi oba singa yali asobola obiŋŋambira ku TV n'ayagala ensi yonna ebimanyi era yaligeze ku TV n'agamba yalawo ekiti yakuwa ki kale? Nogwe weebuze lwaki anti era teyampeera mu public natayagala era ebamanyi. Kati mu kugendako ekyali ekyenjawulo ekyali ekikututte kubanga oyolesa talenti yo gy'oludde ebbanga nayo wano eno ng'ogyoleseza eri? Talenti yange kale omanyi mwana abantu abasiiga baddeyo kale omanyi lipiripi ono lapalapa mungi nnyo ku bimwa gy'abayuuti kati nina omuntu gwe sitagenda ku mentioninga linnya anti bayogeranga bingi okitegeera bayogeranga bingi ffe tetulina kye tusobola kukola ffe nga bageto yuuti ab'eddipo okitegeera ate otamanya talenti zivaawa ziva mu ddipo yennyini yakuteekangayo ate yagala atakunafu yakole ki akuggyeyo oba okitegeera nate nakyatamanya awuja bless no man curse okategedde? Nkategedde. Ffe tuli blessing man kyoyinza okugamba naawe oli blessing my nigga kitegeera era na buli atulaba wali blessing kyoyinza okubagamba maita ebintu byetukola maana biruma bantu bangi kati nange nali nabinjagala okulagako tibyemulowooza tebisoboka bikola ki bisoboka era nembalaga ngenda abasajja nembayimiramu nembateeka nnyala bonna nembakuba ate neteri agamba jjuka ati nze nina eri ennono eri egamba when I shot mosquito can't mosquito net wendeekaana ensiri zingira mu butimba bw'ensiri tukangakanga kugamba bya ddala gwe oyinza ogamba oba nkukangakanga engezaamu olabe jjo nakomerera luzira mu kisu kale twakulaba ng'ogezaako okubanga olinga akola effujjo mu Buwarabu gye wali omukulu Barrister Timo wali olumba waaki okubanga ate obako n'engeri gy'omu exposinga? Barrister Timo obuzibu we bwava kwogera ku mafiya kitegeera sobola kwogera ku kibanda oli tasobya oli tebamwogerako oli tomuyisa mu kamwa newempulira buwulizi muli mutima timbu awo oli mutima ovuma mafiya sikikkiriza kubaawo kitegeera kati jasita abo abasajja mwana baba n'ebintu byabwe eyo naye ne badda ate ku mafiya ate bagaleyo okumukolerako erinnya kitegeera kati abasajja nga bwe batyo wetubasanga beefumita ki ettaka ate era tukyabasanga nnyo kati buli ali eyo nobadde weetegese okuvuma mafiya kuvuma kibanda. Sooka otunyumize mwasinkana mutya ne Barrister Timo? Kati twalina wakabaala ke twali ketugenzeeko kitegeera kati tuba tugenda kabaala akabaala twakatuuka nako wanga waliwo ebyali biriwo kitegeera nembaga mwana nze siyingira kati wa mu bbaala kasuka enjira nempowamuko wano eno okitegeera ati mba mpoyeemuko Barrister Timo ava eri ajja mulaba ate nalabeko ku TikTok nalinga avumaani mafiya konze eno empale kezimulye empale zimulya tukako gwe mafiya wadde lwaki omuyisa mu kamwako namuŋŋamba guli mulimu biki boshegeera era akavidiyo ako kemwalaba akatambula ennyo oboshegeera nayogera bingi
Namugamba toyogera bingi gwe mugamba abakutte ne bikamera byabe bakole ki babijje kubanga nali simanyi nti waliwo neki nenagiraba eyaka oshegera waliwo bali barecording bakamugamba ababikamera byabe babijjeko mwana ekitatimo ne mukwata ebyaddala wamukubamu saamukuba banga okuba tekumaliriza buli kimu ekitegeera just namukubisa aka mental heart kituufu kyoyogedde namukubisa mental heart wamukubisa bigambo mental heart bongo kubisa bongo na mutima kati yeewozaako atya kwebyo byazenga yeewozaako nga mwanze ndi ku mulimu gwange sirina buzibu bwonna mwana mbabadde nkola ensobi ize segeera omene tumuli ekiwaani akwate bambi ekyanyuma ntumulemesa n'okuba ebbaala n'agenda ewaka yatya nnyo yatya nnyo yali alinamu fiya kitegeeza nti tubalabira ku miidiya bakatengo bambi ayigo kyakutwala eyo okukola fujjo tandika tiisa abantu sikukola fujjo kati olaba Jona kati nga nange nakeera ku makya Jona nenina wendi ensanga omuntu nayogera ku Jona gwe mmanyi nze nga nze Malala bwe mba nsiimye omuntu nfa naye nimirirawo naye Jona sijja wuliriza oyo byagenda kwogera sijja wuliriza byagenda kuvuma okategedde si fujjo nze nga nze omuntu nebintu byesitakatagana nabyo kuwulira newayogera ku munyiga wange tomanyi nti okutiisatiisa omuntu n'okugezaako okwagala omumweŋŋaŋa eyo mu nsi ez'abagwira kiba kibi nnyo ate kiyinza n'okukuleetera okuba ng'ogenda ssibo angalize ndi mafiya ebyo sibimanyi nti oli mafiya we naye toli mafiya we eri ate aye kati ttaano kangamba kinene buli wamu ffe tufuga buli wamu mufuga kobe ng'ogenzeewa buli wamu tufuga tewafaayo ku kyakuba nti ebinaddire oyinza odipotingibwa nze sirina kyentya omanyi ffe muisiramu tugamba Allah tagera kibi segera tesirina kyentya ebyo byonna nabiwuliranga nze nenenga ali esite nange Dubai nga wamazeeyo kaseera katini nnyo ate n'obanga okomyewo namazeeyo bbanga kiri omanyi mwaka gumu oba gw'omanyi tenze mbadde manyi emyezi ng'ebiri gye wabaddeyo kyaka neerabidde tobanga wadipotingiddwa ngenda kujjukira ngenda baane nkugamba ekiddako ngenda kujjukira kati nessaawa neerabiddemu ate biki ebikulu ebyasinza okuba nga ate bikomyawo mu kaseera kano ebikulu ebyankomezaawo sirina byankomezaawo olwaki nze ng'omuntu nakomyewo nenjagala kukomawo tolina mulamwa gwakomezaawo nti oba ogenda kukola kino oba ogenda kukola kino olwedde nze mulamwa wo ndabako obaofunye omulamwa kale kankuzeeyo kati n'emabega ku mbeerezi babaddengamu eggaali ya Paraso neyamwe nga wesisinkana wavaawo obutyabaga nga ggwe omu ku Bafangwen Soldiers ababeera ne Alien olowooza lwaki mugenda ddala mu maaso n'okuba nga ate buli omwesanga wabaawo embeera ebaawo example nga kukyali mu Lubiri bwe basembayo okwesanga waliwo ekyabaawo olwa 26 bwe baali ngamba lwe basembayo okwesanga waliwo ekyabaawo ebyo ng'osose obivuddeko tusose kwogera ku kiri ebyabaawo lwaki simanyi lwaki tomanyi naliwo wali toliiwo nali siriwo kale goloza ki ekiri muli ekikusika ekigenda ddala mu maaso n'okuba nga tekiteetawo embeera eyo simanyi kubanga saaliwo era sina kyensuubira kubanga kati sisobola kuddaawo timbu ndowooze ku Paraso oba osegeera sina obwo budde kati kale kinanga omanyi omusomesa yansomesa yaŋŋamba timbu ebitakuzimba tobiwabu budde kati Paraso tanzimba simuwaki tomuwa budde
just njogera ku bye ninako obudde nga 24 birthday ya Mafia Boss Bunene omwezi abantu bayise mubeereyo mu bungi boy kini soka tini biki ebimu ku ebyo bye wakomawo nabyo ng'ogenze okuzannya ebikonde mu Dubai? Ebikonde nina ekintu omanyi Omuganda alina akantu kagamba Katonda gwamma gwamma amalivu manga Katonda alina amalivu ate gwawaaki gwawe ennyama kati ninawo ekidaali ekinene kye nafuna kya silver nesi kimanyi naye baŋŋamba nti mbu basooka kukola ki okizanira fight mmeka sato okukisigaza na kikyo kati ze gwe nakijjako yali akakizanira fight mmeka biri nabulayo etya emunze nenkola ki nenjimutwalako kati nenzanya waawo awo ey'okubiri nembeera na mmeka nembeera nembuzaayo emu kati saawa yonna mulindeeyo fight kibenga kwegamba kyekikyo nakati omudaali guliko 2023 segezo oliya gulya 2020 ki 2023 Segeera kuseeza senga yankuba yali agutwala gonna oba Segedde nagugwenga yo omuntu naye kati nessaawa yenza akola ki nza gwina naye nawulira yasooka kuguzannyako US yeyagujja Segeera n'aguleeta Dubai n'aguzannya Dubai kati yali abulayo fighting emu champion Malala n'agumujjako nenziramu enkukubaganira fight endala nayo nenjirya Segeera kati mbadde nembulayo emu kati emu saawa yonna mugirinde wenjagalira nengamba kati tusimbule embalaasi ne tugisimbula ne leero we mba njagala fight mugiteekeyo leero bagiteekayo wakati banneetaaga yenza alina ebyabwe kategedde kale nga tumaliriza obubaka obusemba eri abantu kakanga obusemba eri abantu yasenza okubagamba mwana bebereremu mwana essaawa yaggaluma bammeni mubeereeko bageto yuti mweneyo gye muli anti mukimanyi temujjonkera nnyo mwana system maduvadde everything gumite boy twagumye dda Segeera mwenna mbatumiddeko buli ali eyo omuniga yamaani n'abantu b'obulijjo namwe mbatumiddeko n'olw'ensonga eyo champion Malala tugenda kuba tumwerekereza ebyeyiga nga abyesambye agambye talina kyabimanyiiko naye ng'ate y'omu ku baalabikiddwa mu katambi kano akatambi baakakomezaawo obukomi kali ka mwaka ki kadda sijjukira bulungi ate akedda karelatinga katya ku mbeera eriwo essaawa zino oba ku event eyabaddewo kati olaba ttaano ekintu ekyo nange nakyewunyiza nnyo kyala nange kyeweebuuza nakye neebuuza ndeki ngamba kijjawo kitya tekisoboka ekintu kiri so current olaba nga kyabaddewo wano jjojjuuzi anti kati nange kyeneebuuza baakikoze batya bange yembeera eyo vidiyo yadde ne teyeetaagisa ate nayadda ne anange era tikitoko yakomezaawo ebintu byedde kale champion Malala katumwenenye embeera eno agyesambaze nkoze ne Lawrence Kamera omukutu Tindi Files nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba